sibwe buddo bokugamba nti gundi anaaba gundi anaabawa gundi anabira wano sibwe buddo mukyajjidde abantu abasinga mbalabye nga bwogenda mu comment bagamba Pallaso chali wange Pallaso aliba terere takola bwati ebyo bibyo nga gwo omuwagizi era ekyo bwe kiva mu muwagizi it's okay kati amawulire bwega tubegabula mu ndongo yaffe alina yebeera ddala naye tenyuma saka free boss bavayo naga nti gwe Lutalo omwana onzala yemukaawo ne Lutalo naye navayo naga nti sebo ina level okukoma kiba kyakabinga otugenda naye lwakuba saagala baba bakutandise ng'otandise tojjeyo olwekigala ng'osonga mbere olina kujjayo maje ekikulu kya byonna industry ekisooka twafuna bannakigwanyizi be basinga obungi kakati bo basuubuzi basuubula ebyabwe ekyamazima njala nkubulye nti abeeyita bapromota ab'amaanyi gwenze njala ombulye nti industry agigaseeko kino kale toyanzeege kwembozi mu yugi kwe tuli Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan okutulaba abatanatandika kuba batandikirawo sebe embozi mu yugi obutekawo bwe tuti tusimbulirawo buli kyegenda maaso tweyanza olw'okutulaba wakitegeeza wazze kulwana kosooka oyomba tolina kyewafunye weyanza onoonya okummibwa sebo nasooka kufuna mpawo kyetwafunye kwe tuli ku embozi mu yugi ndi ne Simon Roko ku mukono guno sebo sooka obuuze ku batulaba abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbebaza okusiiba ate era mu ngeri y'emu olunaku leero lwa Saturday wonna wonoolabira emboozi eno njagala okwongera eddoboozi lyange okuyozaayoza maaso moogi omutanda nga nkukulisa era nga nkwebaza okutuuka ku myaka 68 egy'obuto owangaale nnyo owangaalire ddala Obuganda bukwetaaga nnyo tukwetaaga nnyo empologoma yaffe ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amazaalibwa amalungi tugakwagaliza ffenge tobanga lutamaguzi bamugamba buuzaako n'atwala eddakiika 20 akyabuuza ku bantu mama wampimidde obudde abo boyogera ku beene agende mu maaso Simon Rock mbagala nnyo mbagalira ddala emboozi y'amaanyi omuyimba kali nti mu nnyumba mwali oyinza n'ogirabira essaawa 4 ate yoyegwa ate tulina limiti ani agenda okutujjako tewali no Daxi nsanyisa okulaba ku embozi mu yugi nange ndi musanyufu nnyo nsooka okulamusa ku bantu abatulaba abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mpozi Simon ekintu kyayogeddeko kikulu mu mazaalibwa gano eno ag'omutanda ekintu kyenjagala leero tutunuulire ffe nga Buganda waliwo kifo kye bayita Buganda bumu igwe omulungi atulaba wenna sigenda nandiki oba oli wa ggwanga ki ekikola enjawulo mu ffe kwe kumanya ffe baani kati ffe nga abantu Abaganda njagadde nnyo tutegeere Obuganda kyeki era Obuganda yani kale Ssaabasajja Kabaka kabonero akasisanyu gye tuli tulina okubugirizanga omutanda buli wabeeranga akola ki wabeeranga ali kubanga lyessuubi lyaffe gemaanyi gaffe naye ate naye essuubi alifuna muffe nga tukoze ebyo byabeera atulagidde okukola so tubijjumbire kale ku side eri papa nsaba otubuuzeeko sebo n'okwebaza abatulaba mwenna ku embozi mu yugi tuzze nate nze Suna William mu industry ya music ndi manager ndi promoter naye ndi talent consultant omuntu yenna ayina ekitone nga yeetaaga okumanya ekisingako ndi consultant mulamba mu ekyo naye era naye kannegatte ku bannange okwagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amazaalibwa g'68 ekyamazima Obuganda buli mwaka bugumu omutanda yalabise nga alabika bulungi ffenna twabuganye ne tujjula essanyu bulungi si bulungi nnyo okusinziira Dax Katero kansooke naawe because oli muyimbi nesaba naye muyimbi
naye njagadde nsooke naawe naye ngombe nene weeri obutono babulaba sebo oli nnene kansooke naawe lwaki industry ennaku zino mulimu nnyo okwekuba mbuuza kutya nti tulaba kankuwa ekyokulabirako ekya David Lutalo ne Uncle Pallaso nti Pallaso essaawa zino ali mu kuteeka show ye egenda okubeera cricket oval naye gundi adawa opinion ku nsonga y'aba big 3 omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogerako emabega Kerry ng'ali ku One Love Beach kati bamubuuzizza nti gwe kyogerako ki kati nawa categories nga bwe bali naga nti bali ba big 3 naye neyewakaawo n'abalala gamba nakola emiteeko naye mu miteeko gye yakoze n'agamba nti mwabo okuli Pallaso okuli King Saha begambye nani omulala awo n'agamba nti Pallaso bw'ateetereze bw'ateebereremu nnyo King Saha alabika nga amuli waggulu ate ajja kumutwalira ddala amulindigula ekigo okusinziira ku statement ye Uncle Pallaso Pius Saka Free Boss bwe yabiwulidde n'agamba nti ono omusajja atanakyanza kumpabula kubanga n'ennyimba ye gyayimbamu ennaku zino yaddanyu yagwako dda so kakati tekiriyo era kuva ddi ng'omusambi w'omupiira akyali mu kisaawe asamba akola analysis abalabi b'omupiira ze ni muwagizi wa mupiira muzannya tosobola kwogera ku ttiimu ya mupiira yonna era ku bazannyi banno era ne incompetence yaabwe ng'okyazannya professionally ofuna bulungi Thierry Henry leero enule ayogera ku Arsenal kuba yakola ki yawumula omupiira era ne kalaga owa Liverpool akyasinza okweteeba amagoolo naye leero ayogera ku Magwaya era akkirizibwa kubanga yava ku ki omupiira yawumula wabula Van Dijk takkirizibwa era tasobola kwogera ku ki ku mupiira kubanga kiina engeri ekikakkanyamu kambeere nga nze tosobola kuwa analysis oba birowoozo byo kale ku kisaawe oba mu nsiike mwoli ndi waddembe okuwa analysis ku muyimbi atali waawano mu ggwanga eddala kubanga mba mu katale kaki kalala naye mu katale kwe tuli ffenna nze sigenda nko mu kivvulu ne baga nti abawagizi ba Kateero mufulume abasaha bayingire wabula betuyimbira be baki bonna bebamu oluva ku stage ne bazzaako ani ne bazzaako gundi era endulu neeraya buto kakati gwe bw'ova eri nojja n'oleeta infact ekigambo ekyo bakita politics ekigambo politics kyava mu politics obwo bukodyo ku mulembe guno tebusoboka olw'ensonga edda omusajja yajjanga n'abawa amagezi be munaatambuza amaka naye nga tayise direct nga zeewa nga zeeno mabega era ekintu kyo tekiri mu lutalo lwonna nze kankubuulire tekiri mu lutalo mulwakuba mukyexaggeratinga ne mukipaninga tukigeza yes naye awali ensobi tukkirize nti waliwo ki ensobi obudde buno ne music industry weeri ku kyetuliko mwenna mukimula si kiwantu nebasanyusa Simon tosobola kuŋŋamba nti ekusanyusa tosobola kuŋŋamba industry basanyusa tebasanyusa naffe bannyiniyo abagirimu nammwe tebasanyusa ge mazima naye si bwe budde oba okugamba nti gundi anaaba gundi anaabaawa gundi anaabira wano si bwe budde mukyajjidde abantu abasinga mbalabye nga bwogenda mu comment bagamba Pallaso kyali wange Pallaso aliba takola bwati ebyo bibyo nga gwe omuwagizi era ekyo bwe kiva mu muwagizi it's okay omuwagizi wa ddembe ogamba nti gundi yasinga okukyanga akapiira omuwagizi wa ddembe gwakyasamba togamba nze nsinga okukola ki nze nsinga okukyanga oba nalabako Ronaldo ne Messi nga babuuza Ronaldo kusinzira ku bbanga yetulabye abantu bagamba gwosinga okusamba omupiira osinga Messi okusamba omupiira omanyi bwe yabaddamu yabagamba nti Madrid bwe batalina game nga teri mu kusamba nga Barcelona esamba ntula mu maaso ndabe Messi
banange oli wanjawulo babuuza Messi Ronaldo yatugambye nti bwaluli batalina game nga musamba atula mu maaso era akulabe ekitegeeza gwosinga omupiira nagamba newe mbeera ndi ku PlayStation nzannya omusambi gw'ensooka okuselectinga okusambiza Ronaldo oli simulabanga wanjawulo onfuna bulungi kyandibale teyeeguya munne ebintu ebyo munnange osobola okuba nga oyogedde tomanyi n'ebittattana kati ate bwe tutuuse leero n'abaana baffe ewaka basobola okutubuulira ekyokukola kubanga global tuli wamu tuti omwana akubuulira ekintu naawe n'ogamba Simon Roko omwana owange akijjeewa nga kizito kubanga ensi kati speed kweddukira nawali tuli wano eno TV namba asina TV waliwo ne TV zetusinga okulabwa kyenkugamba ate kati nekyenjawulo eriwo nti oflipinga teriko repeat oddiramu woyagalira kati ensi weeraze ojja kukola statement egenda okunafuya ekuba omuntu ate mu long run n'endorsement yo gitte somewhere somehow kati ate ku industry yaffe ekula bannange industry yaffe tekulanga ekula bukozi era industry yaffe entertainment sports ne politics tukula bukozi tetunakula ekintu kye twakula mu Uganda sector yakula njikubulire military fraternity maje ago gakula olwensonga gateekebwamu ssente nnyingi gafibwako nnyo ate bakumba ndo ebyo buli ekyetaagisa ekiri balina ne biscuiti owamaje Simon ekisaawe kyaffe n'amawulire gaakyo geego nti ng'oggyeko okuba obukubi endongo wabaawo munnasayansi abuyita bu enzyme obwo obutonotono obwo bucatalyst obwongera mu reaction kati amawulire bwe gatyo be gabula mu ndongo yaffe aye naye ebeera ddaala naye tenyuma Saka free boss bavayo naga nti gwe Lutalo omwana onzala yemukaawo ne Lutalo naye navayo naga nti sebo ina level kwokoma kiba kyakabinga otugenda naye lwakuba saagala baba bakutandise ng'otandise atojjeeyo olwakisigala ng'osonga mbere olina kujjayo maje lwaki ojjayo amaje nagwe watandise gwe wagambe tuteekewo ponjo sigala mu Lutalo ate ponjo omubuuka ale nerinnya olitegedde Simon ngomaliriza ku nsonga eyo aze sikirina akonyo mutawaana Lutalo bw'abanga agamba nti Saka free boss ali mu level ndala ffe katutunule tulabe ffe katutunule tulabe Nakisatero gamba temuli batunuulizi Simon muli bawagizi mwino olulije mugwa mwana kati kankubuulireko Simon nako we nali manyi kati okutandika omulimu gw'endonga abatulaba nze saasoka kuyimba era nze nabeera nga bagamba leero oyo atajja kuyimba naye nze okuyimba nkwebaza nandibadde muntu mulala nandibadde ndi mu kkomera nandibadde osanga ndi muki nakula mmanyi ngenda kusaba mupiira kubanga famire yange nga mbalaba mu mupiira onfuna bulungi nesitaba ate eyo era nayo politics waayo mulala nnyo ate waliyo akaliro taata kayitirivu fire flame gye kaliko eri wano ku blue luminous waliwo yatugamba mbu obuwa weyagira ku national team waliwo timu yali asambirako ku third 11 nga talina ku first 11 ya timu eyo wali ku third 11 yewe kulanga ate yali ku national team abayoga nti kyajja kitya politics weddibo ya mukunyumize omupiira ogulaba taata tujja kusulawo omupiira handi kati mmwe mulaba kiwedde tiimu tekoze eki tewangudde naye ekibeera mu ffumbiro mu mupiira n'obutaba bwe boyitayita ku bisaawe ebyolaba ate olwose n'oyogera n'ekyo kankiyisizeewo ddala tetulina kisaawe onfuna bulungi sigenda kwogera nga akuba munkube tetulina kisaawe kituufu tetulina enneeyisa ku bisaawe eyogimanyi ku bisaawe tuliko bituvaamu ebyo ebitundu byaffe tuba tuteeka ekizampo ekisaawe eky'omu Uganda unsambya wali wekiri kubanga wammasayo kubanga
buli lwaggulo waliwo omusajja ajja n'eppiki mbw'ayigiririzaamu boda waliwo w'emmotoka simanyi kampuni mwayigiririza okuvuga wewali akakuba akagenda mu luzzi olw'eggulo mu nsonda eri kyeyamaani amawulire gaafuna nti abavubuka abasika obusawo bwe bakuŋŋaanira waliwo omuvubuka omulaalo ajja n'ente ku ssaawa awo 11 n'alundira awo owulira bulungi kati kyeyamaani n'akuŋŋaanya crime rate eyo yonna naye dakikateero nkugamba n'abiteka ku ki omupiira gye baviirako obuzibu buli kimu kakati kyeyamaani urban developer anajja mbu ayagala kuzimba akedi agenda mulagayo w'okuzimba awo wennyini oba bamenyi b'amateeka kakati Simon nze naawe nange bwe tugenda ku viddi ku ssomero okulaba abaana mu paakingawa era mu kisaawe kitegeeza ekikolwa ekiri ku kisaawe temukiwadde kitiibwa ekisinga okutyoboola kitegeeza culture yaffe ey'okukuuma ebisaawe okutandikira we tuli nfu tulina kukola tutya olwo zevunaanyizibwa kwani bw'okeera ku makyanga yakuteeka mbaga mu kisaawe akakiiko kavaayo mutuweeyo ebiri waliwo kyeyama ntwale kubiri benabena byenkugambye akakiiko tekakola ki tekabaawo kiki kye tulina okukola mukulu mwami Magogo ne banne alina badelegate nawano mu kitundu wooli waliwo delegate akiikirirawo omupiira gwaki abaffe akola ddi alina okumanya mu kitundu mwenva mulimu ebisaawe bimeka nti waliwo Messi waliwo gundi kakiiko kyakatwala biki Messi n'abayita n'ababula ekisaawe obuvunaanyizibwa bwakyo bwe buti kubanga eyo enteekateeka kaafu sente ezimuwa simbu n'ensuubiro zimuwa zibaawo ate ne kaafu FIFA ezikola ki ezibawa ziragawa ebitundu byonna by'ebisaawe kwe tuli tebikyaliwo kkiriza oba gaana nze naawe tebiriiwo ebisaawe byabanga bya masomero byabanga bya makanisa byabanga bya mizikiti era nga buli kitundu kirina kiki ekisaawe yitayo okolawo baje waliwo abantu kye bataategeera emabega kaawo twalina okukyaza eggwanga lya Tanzania ne tubuuka Uganda nga mu Uganda yonna temuli mu kisaawe mutusobola kusambira Tanzania ne tugenda e Misiri ne batukubirayo gole mu kubwereere budget eyo kati tulina enjalo nti ffe tuli mu mupiira budget omulungi atulaba tuva mu ndongo tuddawa byonna bitone budget gye tukozesa okugenda e Misiri okusamba omupiira ebeera times 4 wangi times 4 ekisaawe kyaffe lwaki omupiira gwatandika mu Uganda mu 1920 Ssekabaka Daudi kyo n'atuwa ekisaawe n'atuwa ekisaawe kibeeta nakivubo leero omugaga hamukyali mu kukola kati matiri bona nkugamba bwe nti mu 5 tewaliiwo saaliwo n'abangi ko baliwo tebakola ki tebaliwo mu 5 Abangereza ne baddaabiriza ekisaawe ekyo ne bakituwanga ekirabo okuva mu Second World War ng'ekirabo olw'okuparticipatinga mu ki awo wakimanyira nange we nakimanyira bakiddaabiriza okutuuka gwe mutindo ogwali ogw'okuki okuva mu 5 mpaka essaawa eya leero amwaddaabiriza ekisaawe ku lw'omupiira ogwaki ogwa Uganda ekisaawe yekiri St Mary's era kyali kisambiddwamu emipiira twakyalizaawo ogwasooka ogwa Niger tekyasobola kufuna kukyaza Tanzania olw'okubanga bizinensi ya muntu nti tetujja kumuwa tatumumme ddiiru yaffe alisa tugende Misiri ate katugende Emisiri ate kyewuunyisa Magogo kati byenkugamba Magogo eyakuba Lawrence Mulindo ate Lawrence yamulera akabaka weeyoledde naye era ekyo kyonna kyetuba tutogerako ne wano mu kuyimba nti kasi ebyobufuzi biyingira ekintu kuba kati ebyobufuzi byayingira omupiira obola nti Magogo yasikana ndi buleki okuvaawo awo ekigambo politics kiri mu Lugriiki kitegeeza politics obukodyo bulengera nga munnabyabufuzi mutunulira bwoti gamba akakodyo kikaleese
wetegereza akakodyo kakoze ki ayina akakodyo akalungi yayitawo so sente ekateeka akaki akakodyo akalungi osokuba n'enteekateeka ennungi naye nga tolina bukodyo bulungi. Politics ali primary ne secondary okuyingira mu entertainment eyo plague kitegeeza Simon plague kyeki mu lulimi ki Oluganda kakati kookolo oyo kookolo plague kasita politics ebintu ebirimu art talent creative byonna kasita kigenda mu politics ogenda kiba kimaze nabagamba ko lwaki tujja leero ne twogera bwe tuti kyetusobola okukola tugenda kukunganya abantu tubakube kyetusobola okukola bannange sigamu kati batandise okwogera leero namujinga atulya tali mu bamulimu muno wabula akozesebwa bamulimu muno namujinga atulya tali mu bamulimu guno wabula akozesebwa bamuki bamulimu guno nga bakozesa ki sente ate ekiseera tewaliyo sente emala eri kitone omusajja omusambi wampira amuyita Didier Drogba waliko president nga amuyita Bagbo by then obwekalakasi bwali bungi nnyo mu Ivory Coast naye omusajja oyo yavaayo ng'akozesa ekitone kye n'atuula ku mpewo n'abagamba nti abayeekera musizinge fire kuba twetaaga qualifying ogenda okusamba ki omupiira era ne bakikola bajja ne balaba n'omupiira emundu n'eyime ne balaba omupiira kati bwamala okumala omupiira ne guseka buto tuzanyisa talent tewaliyo sente egenda kukugula muganda wange era nawe no kukiri bakukozese nti abantu abatali bawagizi bandongo abatali bayimbi nfuna bulungi bajja ne bapikinga interest mu ndongo gwaffe ne gugwawo buli muyimbi olwaleero tokyayinza kutegeka kivulu n'okifunamu sente okujjako nga bwe liri erinnya nti kuyisa bivulu nga guwaze kuyisa mbwokuuma linnya William nga tuzeeko emabegako wali oli mutegesi wa bivulu Pallaso essaawa zino alina ategeka show egenda okubeera ku cricket oval kakati ye kati ye agamba nti David Lutalo okuvaayo namulaga nga atalina maanyi tikiba kyakumusa n'okumukuba engwala nga ate amulaba ali wakati mu show ali mutegeka show gwe nga mutegesi w'ekivulu oza kyo ntekizi statement ya David Lutalo tekosa Pallaso mu mbeera eno gy'ali mu essaawa zino nze nno ebbanga lye mbadde mu ndongo n'okugiraba ndaba ekisooka ebiriwo bitambuza show ya Pallaso ebiriwo essaawa zino kuba yalina event eri okumpi naye ekyokubiri era ne Lutalo yennyini waliwo basudde yagamba nti linda bakuwaane nti okoze eki nti osusse yes kati ye yennyini teyandyetadde ono sport Pasegera yandirese ffe abalabi n'abawagizi ne tujajinga nti oyo wakabi Pasegera yes so naye teyandyetaddemu muguwa yetaddemu omuguwa however much nti ebyokwogera ebigambo nabiki biri nnomo mu industry eno kuba bizze bibeerawo era ng'ekiva mu bigambo ng'abayaye beesulika eŋŋoma kakati naffe tutunuuliddewo tulabe nti oba ne bano kyebanaakola ki kyebanaakola Mr. Wagwan waliwo akatabo bakayita Kachinuwa Nchebe bakayita Things Fall Apart omusajja oyo yagamba industry ya Nigeria yonna eri omwo abalungi abatulaba eri mukatabaako yonna eri mukatabaako Things Fall Apart omulala bamuyita Wole Soyinka era mu Nigeria muyita the Maiza omukodo the Maiza kitegeeza omukodo omusajja yasomesa obukodo naga nti omukodo omutuufu yakookonya omukodo omutuufu ajja n'ebyokulya n'akuŋŋaanya abaana n'abanyumiza obugero nga bwalya owulya bulungi n'abanyumiza obugero nga bwakola ki nga bwalya era nga bagamba omuyembe guno singa mubadde muwezezza emyaka 18 mwandibadde mugulya kere ki nti muli mu 17
agira nkyalya ate mmwe gwe mugenda okulya mugenda kuba muyitirivu omuki omukodo nga satayo gyakulyetinze etegeeza ki nti abatabamma direct nti mbamye naye ate omukodo oyo gwolaba ya alumya nnyo era aluma nnyo okusinga abagaye mugende sijja bbawo kubanga oyo ye musolobeza ninga teri mu association temukola ki temulya era abaana tebeerabira mukodo oyo paka kusaawe ya leero era agezaka kusiga kifaananyi kya byabufuzi bwewaabwe ofuna bulungi nti bano bannammwe babayita ne mulira wamu enkoko ne bali enkoko nga mubalaba era nga bagamba amwe temuli kweno eyammwe jja maaso na wano twakulaba kitugamba nti mwe bakulembeza abenkya baidawonakati nedda gwe tunulira abantu bebalirira wali mu mulamula ekiyunga wali mu mulamula nali mu gurupu ye yetaali nalwawo okumanya nti muwali mu mulamula bamuwa akasente nze nga mayi batufuwa piraawo okumanya nti batumamuwa akasente nategeera lwetwekyanga leero tugenda kuba ttaali ngolo ki ekibeekyangisa mwagala kasente waliwo embeera eyaliwo era bumanyi wabeere mu bwegugu muba mulimu akulembedde munaffe omunyaga nze sigenda leero mu mataali ate bwe mugenda mu mataali ngenda kubakuba teyakuba takbira ku olwo yajja oleke mbabuulire mufuna mu kintu kino kumbe yasinga okufunamu kati mbadde nsaba naffe ab'endongo singa tuteekawoko ku mbeera bwetyo tujja kulaba abafunamu leero tujja kulaba seeka mulamula mu industry kubanga seeka mulamula oyo leero abatulaga mu industry tebafunamu bakola ki batuyamba amanyi batulaga bakola ki batuyamba byanga ensaba sima batuyinza kukikola tutya ntusoka ntukola ki nemwewogoma mukko netulaba obabbo tebafunamu oba nabo kale bayimbira piraawo nedda kiringa bapromota bebayirira nga bategese shows bakosanga risiti z'abayimbi bakosanga amanya g'abayimbi naye tewali muyimbi gwe bakosente ate ono musajja luba Kenzo nateeka show bamulira $9,000,000 kyokka Kenzo naga nti leero kaakati kiri kyaggwa n'akola festival ye byabeera successful luba n'avaayo n'akaaba obuzigo obwaki obwekiro naye nga bamulira $9,000,000 teyamuwaako wadde $2,000,000 kaakati oyo si muwalimu yennyini muwalimu mulamula ngugambye nti singa tuddamuke webale kuleeta mukadde wange kantu ako nti owaayo risiti z'abaki z'abayimbi kakati lwaki tewawaayo z'abamotoka za mpaka oba z'ababugaali oba z'abaddusi kyokka ate gwe muntu omu wajja ate n'okwata abantu abo n'obakola ki naye Daxi ekintu kyonna obuzibu bwonna bubaako n'entandikwa obuzibu bwonna buvaawa okubanga industry eringa bweri nti buli muntu akwata bya kivandulo waliwo ekintu kye bayita misplacement nsiiba nkyogera buli wemba omuntu okuba mu kifo nga si ateekeddwa okuba mu kifo ngera Simon Rock bwe yakugambye oba nnakigwanyizi nti omuntu ayava eri abantu baava eri ne bajja mu mulimu guno nga si mulimu nti nno bayimba si mulimu nti nno oba obujjajjabwe bugukoze eki bugutembeese wabula ne bajja buzi ne bapikinga interest mu gwo ate ne batuuka ne bagukyawa mu kugukyawa bakozesamu abagulimu ate ffe lwakuba nti tuli mu kisaawe kya kuyimba naye abantu abo tewali kisaawe kye balese waggulu mukwano gwaffe oyo tubadde off camera ne tunyumyako ku mboozi y'abataxi taxi yali etambula bulungi nnyo ku kkubo taxi ng'etambula bulungi yutoda ng'etambula bulungi nnyo nga tulina baasi z'Abaganda tulina buli kimu nga paaka weeziri nga kizibu n'okupaakinga emmotoka ku kkubo nga mu busiteegi ku kkubo tebuliiwo ng'omulimu gutambula bulungi naye mulamula oyo bwe yatuuka n'alaba taxi ng'eri organized nnyo n'apiikinga interest n'okutuusa olunaku olwaleero
tewali sector erimu ntalo nga ya transport buli mulimo boda yalinga mulimo gw'abavubuka nga buli muntu mwatandikira okumanya okunoonya ekyokulya mulamula bwe ya picking interest mu boda nefa niwatandika eno somai 2010 eno somai 2020 because bitya eno banja because bitya kati ogenda okulya boda zonna za muntu omu ogenda okulya buli muntu akolera oli kati mulamula oyo ye waali okubanga akolererwa kati okuyimba kuno bali babirabanga ebyekidongo nga bya kisiru era kya kidongo ofuna bulungi gabakirabanga ebyekutangazaamu omulimu guno abalungi abatulaba mwenna nange waako omulimu gw'okuyimba abantu baali bayimbira mmere na mwenge era nga bagamba abadongo baabo bazze badongo mwefuge kyavaawo nga mwiza n'okumala okuyimba ne musigala walunga lwaki temuvaawo nomamaze dde okuyimba kakati omulimu ogwo ne gujjanga gukula ne gujjanga guzimbibwa abantu ab'enjawulo bangi abamu baazaawadde abalala bwe bali ne gujjanga gukula naye nga gwakitire lukutwa okufunamu akaki akasiibwa kati endongo yeeyogerera kafeero yakiyimba tya ng'owoosa omwana w'omudongo onfuna bulungi by the way redda mti omwana kwa kakinze kikyuka naye omwana bwatandika okuyimba bagamba oyo muyaayi kyuva ndinze siisaamu bantu bensanze mu kisaawe kyakuyimba maaso kubanga bayina ettofaali lyebakoze eki era buli muntu yenna atandika okuyingira mu industry ekyo ebeera emmindi ebeera empagi gubeera omulamwa nti omuntu yenna akusoose mu kisaawe ky'okuyimba muwe ekitiibwa kye kubanga ayina ettofaali lyakoze ddene nnyo okusanga omulimu nga gukola ki era sina muntu era bonna mbasaamu ekitiibwa mu ngeri eyo naye njagala tumanye nti omulimu guno gugenda kutemebwa omuti guno gwe musimbidde ebbanga nekola guvaako n'amakoola kuba ffe tuli ku matabi eno ku makoola guliwo emirandira gyagwo tuzze tukolaboratinze n'abasalamala abasazi b'emiti ate ng'omuti gwaffe guwaatudde bagenda omuvule gwaffe guwaatudde bagenda kugusala kubanga basaze n'emitugunda kati ate olwo omufu embeera etabuse William kakati golowooza kati nga gwe bapromota because nammwe kibakosezaamu weewaawo magende eggulu eyo ne mufuna sente empitirivu nnyo naye nkakasa nti wadde bye mwakola mwabikola naye nammwe kibakoseza wamu n'abayimbi mugenda kukola muti okulaba nga mutambula Simon akubuuza nti mwafuna zaaki naye byonna biddiremu wamu embeera eno egenda kutereera etya tubeere nga tutambulira ku peji emu okutwaliza wamu ekisooka nze saafuna siri kubaafuna kubanga nze eggulu nedda kirimu ekiti Simon nze eggulu bye nagenda okulobingayo byali byongera ku industry kuba nze natwala ebintu bibiri nali njagala kufuna talent academy then ekyokubiri tufune awards eggulu nga mugenze kusinkana minister waki nze wali ogenze kusinkana minister waki oli bwakutemyako kyobola abamabaati badde boogera oli bwakutemyako nti wano naye nze bye nali njagala byali bigenda kugatta ku industry era mba kubifuna industry yandibadde ekoze eki yandibadde efunye n'ebyo byonna ekikulu kya byonna industry ekisooka twafuna bannakigwanyizi be basinga obungi kakati bo basuubuzi basuubula ebyabwe ekyamazima njala nkubulye nti abeeyita bapromota ab'amaanyi gwenze njala ombulye nti industry agigaseeko kino tiwali kyoyinza kulaga nti kino kyakoze eki kyagaze okujjako okulyamu obuli ekyo ne kibeeraawo kakati ate bo ne beefuula nti be bategeera abalala bali mu sekita yaki ya music ekyo kikyamu kyobola nti ne bwe kyaliwo nga bagambye kasaba awulira nti Salimu Zala agenda kugula music w'abayimbi ne bagamba nti bo be balaalo abakola ki abaliwo be balaalo so bo buli kye banaleeta nga bajja baleese omusolo ne bagamba affe tujja basomesa osegeera bo buli ewali okufuna nga basonga n'ebyo byonna omuntu ayagala music tosooka na kubuuza ki kyogenda kufuna kuba ono music eno sekita tuzimba nze ondaba muganda wange ndi ku ttiimu ya Bubblegum ennaku zino era ffe tukutebendera ya Bubblegum mumunywezezza ekintu tatawooma gwe alien skin Bubblegum tawooma era se balina olimba na alien skin omanyi lwaki kamba abuulireko bataata na Simon
Maiba Simon bamanyi nnyo. Batuli ku pane ya marobozi gayi kati mwana no wayimba. Awoloboza masene kereo. Akati kankugambe bwene. Taata babataswa kugula ngoye waka. Mwabaana mba mwagala okwambala engoye. Mutwala kateni. Mwambale emizina mugende mu kumukolo taata waali. Muswaze. Jabana bagundi ne bambala. Ne bambala bati nga yali mu suuti ajja kudda yagenda agule ki? Nengoye. Ne bwe munagamba mu kwate kikubiro kya maama mu kitungemu mujje yatajja kugula. Kati katuyimbe babogamu mwenga mugamba babogamu. Finga butukola ki? Mamba mwagala okujja okuyimba atali yeyi. Opposite ya babogamu tukozesa ati. Saimo. Muna tusangayo. Muna ki? Bana abasanga. Tewali kiteredde kye mutugamba kiriwa. Naye nga nze amagezi gempa abayimbi n'abantu bonna bali mu sector ya music. Industry engeri kuba weri erina gyevudde. Era ezimbwa mpola mpola. Naye ate kati wano we tutuuse ndi ali tugenda gikuba ekoleki. Industry mukama wa mukadde wange ezimbiddwa ku maanyi, ku birowoozo, ku nkola, okufaayo, okw'abantu sekinnoomu. Kituufu. Ofuna bulungi. Tewaliyo nze kitongole, simanyi sector, simanyi gundi, azimbye ki? Industry. Andi guno gwe nze omulanga kituufu basekinnoomu naye kakati yessaawa abayimbi simanyi bwe tugenda basaba bakwatagane kitole. Challenge jenine kuba amaanyi gali mu ki? Challenge mu kwegatta. Challenge jenine eriemu. Ebitongole ebimu lwaki by'amaanyi nga security n'ebiringe biwe ekitiibwa omuntu aba akulira. Okuyimba kuno nga bwe tukwogedde nti gwali mulimo gw'abantu abanoonya ebitole eby'emmere n'omwenge okunywamu. Twalina abantu bayitanga bambaleese. Mbaleese gamba ye promote. Olwaleero baakyusa erinnya lyabwe balisuula. Erinnya lyabwe ettuufu mwe bambaleese. Baba n'abayimbi mbakoze eki? Mbaleese. Kati bwe mwajja ne mufuna amasuuti ne mufuuka bakama baffe. Awatali input yonna gye muteekamu kuba mwe muli bazaakayo, muli bawooza ba musolo. Mwagala Dax Katero nga amaze okutoba n'oluyimba lwe nga lumaze okufuuka ensonga. Mwamagezi Olyokojja omugambe nti kakati gwe vaawo. Kati nze mwina n'enkofiira ezeetooloola, mwina ezasongola, mwina ezikola ki, ne mukulembera, ne muddira nannyini product. Yagyesimira okuva mu ttaka ne mufuulira ddala ekitaliimu magezi. Ne mugenda mpaka eggulu, ne mugenda Karamojja, ne mugenda luddawa nga muteeseza omuntu nga mweteeseza mwekka mulaga nti mwe bakanyama baffe kati. Bapromota lwaki temukkiriza nti tulina kuba bakama bammwe. Awo kano wetubulira era bwe batuuka eri nga baga nti gwe tuwa olukusa Katero tajja kuddamu kulinnya ku stage nga bateekawo campaign yaabwe nga beeyisaamu omulimo ogenda okulaba ebivulu tebikyajja because kati Dax bw'oba otegese ekivulu onakusooka kugenda enteekateeka kati eriwo onakusooka agenda ku office ya NPA waggulu awo ebyo tebijja kukola nobagamba ni nasho then kati bo kati bino okuteramu stamp ebyo tebijja kukola mayanja ebyo tebijja kukola kubanga Simon webali omanyi kati owebbango bwotamwemukira tokoza kwebika olubereberye olaba police security nga bwetambula fraternity nti omukulu abeera akulembeddeko abe mumpi kaabe mutono tumuwaaki ekitiibwa gwozuubira muzeeyise batta kujolonga kwajolongwa kujolongwa kugamba kujolongwa kwajolongwa n'enkwatibwa gyakwatibwa nze ali eno ndowooza ki era kufumitiza kikwennina mu sekita mwembandi mu sekita mwembandi n'ava nti ebinaakunyumira nga kuba nakazadde b'ebinyuma ebyo bajolongwa ali mu mbeera eyo ekyo kyekyawa covid amaanyi obulwadde bwa covid bwatta abagagga abanaku ne tweggalira ngoga nti olaba omugagga afudde naye ate nze atalina za oxygen kati olaba sebatta ajolongwa olwo Katero kituufu okitegeera naye nga abo bagenda ne bafuna miliyoni 8
milioni simanyi bilioni 3 agambe teyafuna omusajja wayiriza wabwe yaliwo simulabanga ke yagamba nti yafuna bonna abasinga bagate bakola naye omuyimbi nga Sebatta omuyimbi nga Matiya Luyima yewe bamuyita emitwalo aga ayina gokugamuwa bagakwasa kikofiira tebagamuwa butereeva afunira omuyimbi awe wava obuzibu lwaki temuwa kitiibwa bannannyini bitone naye nze era nze no endowooza yange kuba n'ekyokugaba ssente nze sikiwagira osegera mu industry eno wabula kyempagira kyenjagala industry eddayo ku basics zaayo buli muyimbi afune kyalina okufuna muki kyenakugambye nti taata ketumuswaze ku mukolo ogwa chairman abagulire engoye era kuyogerera mu ngero taata katugende n'emiziina ku mukolo gwa chairman ng'ali mu suuti bakimanye nti taata tagula ngoye ne suuti gyayambadde nzo basiiye kubanze kyenzikiririzaamu ekisooka olaba abantu eri mu butale wansi eri balina we beegattira ate ekirala bano abayimbi abaganda bali mu yes abayimbi babulwa ekintu nedda ekibasumbwa kiri kimu waliwo ekintu kyebayita mutual respect oli bwakulembera association abaga oyo yayimba ki esegera olwo amaaso abatandisa kola by the way kambabulire bannabitone mwenna fenna okukulembera tekuli mbugundi yasinga eddoboozi eddungi era okukulembeze kuli ndi gundi yanaaba omunene ono engeri gyali nti yalina hiiti kati yaba abeera omukulembeze ono engeri gyalina ekunene ate okulembera si bugagga nti gundi yasinga obugagga wabula endowooza gyalina n'enkwata gyakwatamu ey'ebintu onfuna bulungi kati ffe sekita yaffe erina problemu eyo fetumanyi nti omukulu atusinga emyaka alina essente yanaakulembera ngaera tuli ku nkola ate enkola yaffe baddugavu mu kika omavu tayogera mu kika asinga emyaka yakwata bajeti y'olumbe lw'omugenzi tetulowooza muzeyi gundi yatunatakalinga yayiwo kati ekyo tekikola ate eno in ideology president b'amawanga agakuze abeera mu nsi ng'abantu bakulembera bamusinga obugagga bamusinga obukulu abamu bamusinga n'okutegeera bamusinga status naye olw'ebirowoozo by'abeera ayina akulembera muki mu bantu abo twewangana ebitiibwa ekyo kikulu kyova olaba nti nakuze ku nsonga ya muganda wange Pallaso nti okuwangana ekitiibwa ne mu njogera kuba kiva mu njogera nti bogamba aba abaana bakateero siri mwana nina gye bampita taata naawe wacha wewe wacha wewe nina gye bampita taata kankomekereze bwe nti era okugatta ku bya dakisi nti abali mu industry tuwangane ebitiibwa ekyokubiri wuma yandibadde ekola ebintu bingi nga tebeeyagalizza eteeka emisomo bannabitone bakole ki babeeko bye bayiga ekyokubiri bo bakole kye bayita mapping sector eriba wuma nabuuzanga lwaki ku muzikiti tufumba piraawo mu kisiba emizikiti gijjula manyi lwaki gijjula piraawo abantu babagenze kusiibulukuka piraawo attachment omanyi lwaki kanisa ejjula eriyo endongo evuga fe mu mizikiti sebo mu biseera bino ebya bulijjo imaamu abeera erife olingaali abantu batono kubanga teriyo biki bisikiriza waliwo enjiri empya tukize nti waliwo enki enjiri wuma muyiye enjiri empya muyiye enjiri empya abantu bafune sense of belonging mu association webali nnyo ekiteesa piraawo ku masjidi akawungeezi mukuŋŋaane tubabuulire ekigambo kya Allah tukimanyi mind yamwe tegidde ku kigambo egidde ku piraawo neffe tubawe ekigambo ekituteesa birthday party okuteekawo keeki mu maaso
attachment mujje wabeerawo mujje kati yo umegamba emisomo egitegeka era bajja kugaba bakola ki bagitegeka ndugimanyirawa kyekituleeta tewali there must be attachment ekikola ki ekireeta abayimbi mu misomo gyabwe n'ebirala muteekewo ekivundu mukuŋŋanye enswera teyanzeege tulabagane kamozi muyugi Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan abo tetambudde olunaku olwaleero toyanza nnyo tweyanzeege tugende ku fit club tukolemu bannange ayiriawo ku Ntebe Road bw'otuuka ku Shell Kazi akakazimba kukolaba abakozi b'emibiri nga bano Katero omulaba ale ne kusande waliwo pirawo okusibulula abaki tujja kubeera okusibulula abasibi ku sande eno tweyanziza enkya Simon yakagoba akamaze